basebo ne banyabo nkyazizza omukulu Franka Gashumba omuvandimwe ono no mukoddomi wange muzzukulu wa Lwabugiri era ebyo nja bikwata muzzukulu wa Lwabugiri okuva eri waffe Bukomansimbi okuva Villa Maria Bukomansimbi gamba Villa Maria okuva Villa Maria civilization yatandikira obugunjufu gye bwatandikira kale no muleso ndako olwaliro lumu twali tunyumya nangamba nti no bayina ne Bedford ebeera mu lusuku omanyi mukadde waffe bamuziika mu lusuku Bedford naye ebeera mu lusuku babeere eyo ne Bedford ye gwe tuleese olwaliro basajja abamu kwaba bali basinga okulima emmwanyi mu buddu ye Franka Gashumba sebo tusanyisa okulaba nange koyogedde ku kyemmwanyi kikulu nnyo nkubiriza abantu bonna naddala mu Central Region ne Eastern Region mbalala situjogerako kubanga bo bakikola dda nkubiriza abantu bonna mu Buganda buli muntu abeereko n'akantu akaleeta essente beera ne eka y'emmwanyi beera ne eka 2 beera n'ente awaka beera n'embuzi n'enkoko mu Buganda wano nannyinimu bwe yafanga awaka nga basala seggwanga y'enkoko bwe bateriiwo basala seddume y'embuzi bwe bateriiwo basala seddume y'ente kati mwabandaba ku TV essaawa zino ku byenjogedde ani abiyina oyinawo kaki eyo Buganda ffe yatukuza gye njagala okulaba Buganda okudda ku ntikko buli maka mu Buganda galina okuba n'ekintu ekivaamu akasente Buganda gye twakulyamu nga teri muntu atalinaako kyakola tosobola kugamba nti Buganda edde ku ntikko nga musiiba mu trading center nga mukuba matatu oba ludo okitegeera nazina emmwanyi kaakati mu Buganda ezireesemu kasente wawuliranga pikipiki bayita mwanyi z'abala bunnamaswala mwanyi z'abala pikipiki kaakati ekiriwo olw'okuba Katikkiro wa Buganda yakunga abantu okuparticipatinga mu mwanyi season eno abadde alina bodaboda enkadde yagitunze n'agula empya abadde alina bodaboda empya yaguze emmotoka era wetwogere waffe Masaka mu mabaala oba mu birabo by'omwenge abantu kye bakyayogera Luganda boogera Luzungu omanyi omuntu wano kasaateekamu kenge ayogera Luzungu mami wange be bamu ku bantu abafunye mu season eno maama wange yakungudde miliyoni 3 yakoze mu mwanyi season eno naye sente ziri mu banka temujja waka ne mulozi ziri mu nyumba mpulira ndowooza so the Buganda I dream to see ye Buganda nga buli muntu alina kyakola woolabiranga nti ekitundu kiri bubi be bantu okulwanira emmere ku mikolo mwankole tekiriyo ku nnyimbe ku kwanjula mwankole mbadde emirundi mingi bwe mugenda okuziika batandika okugabola okuva ku makya paka yes so abanyankulu baba balina amatooke balina ente n'emmwanyi bazirimye mu bungi ffe lwaki situbikola tubeera tutya nga ffe tuliraanye Kampala naye ng'obwavu ffe tubusigazza that's the challenge ffe tusinga okukaba obwavu kubanga nawulidde ebyawiwubbo sibibiriivingamu ne batugambye nti kati ekifo ekisingamu obwavu kiri mu east Busoga omuntu asobola n'okusula e Busoga n'akolanga e Kampala everyday nze sibiriivinga mu bino ebikajja ebiri e Busoga metta madivani bo babirime naye abantu ng'Abasoga ababulijjo bw'oba olina eka 15 ez'ebikajjo temako eka 2 osooka osimbemu emmwanyi okole ki olabe kubanga ettaka ly'omu Busoga gimu teri mukazi ajja kurespectinga ng'oli mwavu teri mukazi ayagala mwavu omukazi ayagala omwavu akwagala tannakumanya baloodi embeera gye balimu ne bw'amanya abaloodi Bagashumba obulamu abagagga babeeramu bulala nnyo it's very important nti amaka gabeeramu sente kwanze teri mwavu ajja kugenda mu bwaka bwa Katonda tekiriyo ate nga bayibuli etugumya ffe abaavu lwaki bayibuli evu mbulirayo pasita alinnya bodaboda bavuga mpenkoni ffe ng'Abakatoliki nga 3 June olunaku lw'abajulizi abantu balamaga okuva all parts of Uganda naye ate bishop agenda obbasomesa agira mu Land Cruiser esinga obupya naye anti bayinza okuba nga bo tebajja kugenda mu ggulu anti abamanyi ebingi balibuuzibwa bingi kino nkikugamba buli muze omubi guli ku mwavu omanyi nti abaavu bakolima abaavu tebaagaliza balina entondo abaavu balogo okimanyi buli kintu ekirungi kya mugagga abagagga basula mu high neighborhoods bawuliza music high life bebabeera ku mukolo batuula ku high table abaavu buli kintu ekyomwavu low self esteem low blood count low income
low blood pressure. Obwavu kikolimufu, obwavu bwaluma abajjajjaffe beyond repair. Tewali bantu wano bwaluma bwavu ng'abajjajjaffe Abanyarwanda. Naye twaga nti obwavu bwakoma kuki? Kuba basulanga mu nnyumba za nsiisira. Abanyande basinga okudonatinga omusaayi wano kuba buli kiwuka kyabaluma nsiisira zaabwe. Baali baavu nga n'abaavu babageya. Baali baavu nga n'emmese zeebuuza nti ne bano bantu kyabatenane kyakulya mu mayumba gaabwe. So obwavu tubuvumirira. Munsiisira nga tezisanga mu obwavu omuntu okusindikira obwavu akusiba. Okimanyi obwavu komera? Lisinga ne komera. Kubanga obwavu tolya kyoyagala. Totula moloka gy'oyagala. Obwavu otula mu taxi ngerimu abantu 14 botamanyi gye baavudde. Ono ameketa muwogo, ono ameketa binyeebwa, oli alya nseenene, ono alya magi, waliwo avaawo omusawo w'ekinnansi, ebyokoola biri omwo bayita obwavu. Kisira nnyo. So tulwanyisa obwavu. Buli omu atambulire mu mmotoka eyiye. Obulamu kyovula abaganda bange tosobola kwegomba kyotamanyi. Teri wa boda yegomba SC. Kubanga tagifunangako. Era abasiraamu batugamba, Qur'an etugamba nti musabirire nnyo abali babadde n'obuyinza babeere nabo. Oba bali badde ne ssente babeere nazo kubanga tosobola kwegomba kyotamanyi. Okitegeera? Omala kituuka mu. Yes, n'abalinnya ennyonyi bakimanyi. Ennyonyi erimu class ziringa nga 3. Mulimu economy, business ne first class. Gwe bw'olinya ennyonyi first time yo n'otuula mu economy olowooza wamalayo. Naye bw'ogendako mu business noga bino ngati biri better. Ate bw'ogenda mu first class noga Allahu Akbar. Kati ate bw'ofuna private jet olamu ne bukyuka. Kubanga omuntu alina private jet awaka atandikira mu compound ye. Bannayuganda basinga temukimanyi. Abagagga mu nsi ezaakula baba n'ebisaawe by'ennyonyi ebyabwe ebiri mu lujja. Yes. Kyoba nze ngwandwa ne waffe Uganda tewali bagagga wano waliwo ba mediocres. Ate Mike Mukula batugamba alina ku nnyonyi. Mukula ye muntu yekka wana living obulamu bw'ekiroodi. Owulira? Ne wava munno. Bwe bali living obulamu bw'ekiroodi kubanga omugagga abeera ne bakyefu awaka bamufumbira. Omugagga abeera ne gym instructor. Omugagga abeera ne personal physician we. Omugagga emmere emmwenge gwanya basooka gukebera temperature eri etya mumbulire wano. Bano abagagga abalwanira bibero ne special. Omugagga tavuga mmoloka gye batamupimyeko magulu ge mawanvu ginkana gati. Ne bino bye mugula mu bondi ebikadde birandikuza bya. Mmera ndikuza za mwezi Dubai basu embuzi mwezirira omuddo. Ivaawo naawe. Landikuza zino ze mutya simanya yolo omudidi. Dubai kata abalodi mu batemera omuddo gw'endiga n'embuzi. Nga bagutwala wawe ku farm. Christmas egenda kutuuka. Ndagayo omugagga agenda n'ennyonyi mu kyalo. Ataliwo wane wa. Tubasanga bano kyengera nga tusimbye mu jaamu. Mwena n'abakwata. Tewali wano balodi bano ba masqueraders. Omugagga tagula tiketi ya nnyonyi. Omugagga wabaali ku highway tavuga mmotoka muzina kubeera 2. Gyalimu ne double cabin ey'abawololebe abamusesa. Eriko spare tire. Eriko in case waliwo obuzibu. Ontegeera. Obulamu atenga bwanja wo. Kati fe abamumanyi tumisinga kinene kwanza embumanyi. Era waliwo baddemu. Teri mugagga asula mu maka nga bwe starting emmoloka omukka gw'emmoloka gujja mu bedroom. Nene osanga omugagga bano ba politicians bammwe simanya ba mayor nga ne 12 pickup tekyukira mu compound ye. Nti mugagga. Teri. Talina mukolo gwateeka mu lujja. Teri ate na wano abayinamu ku ssente bakopi. Wano osanga omuntu alina ebizimbe mukaaga ng'alya mmere gye batembeya. Vaawo naawe. Na buno obwana obusala enjala buno obumanyi obutembeyo. Nga kali mu office ke kamusala enjala. Nyina gwe nali naye mu sawuno olumwe mu yenge eyo. Alina ebizimbe nga 10. Yali kyenzukira ku olwo yali ebinyeebwa bino bye batembeya. Bino bitambuzibwa. N'ali enseenene yali Desemba n'obuugi. N'amaizi anganywa beero n'engamba Mukama. Nga bwe yeeyambula ekifuba kino kiringa ng'ekyaggonya tamanyi nti bascrubbinga n'ebifuba by'abantu. Ne bamulongoosaako. Koti abamu yabawa ne tibamanyi bulungi. Nali wano mu office oba gwali ogamba ogenda okulongoosa omubiri. Body scrub. Ebyo bikolebwa nga bw'owulira ba scrubbing emmotoka. Emmotoka neddayo ku kkala yaayo kubanga enfuufu y'e Kampala bw'otakola body scrub Allah bwakuwa omuvandimwe nnyini ayinza okugamba nti nasuze nakikakati. So teri baloodi naawe teri. Abavandimwe abatukula obulungi. Bana balina ensingo ziri nga flamingo. Oyo omanya nti ndagamba. Omanyi omuvandimwe omutuufu omulaba yeebase ku makya babeeranga ba bebi. Naye wali osuze niwo munoga kino kyokoola. So wano tewali baloodi teri bano these are masquerade. Ng'eddiba liringa lya ggoonya. Omuloodi ogula otya bino binneegiina.
waliwo nabitenda munywanyi wange ntambula naye yatenda binigina nga bibiri ebyebbi oyo tomundeeteranga kubanga kubanga Katonda akuwa ssente akyusa obulamu bwo Katonda akuwa ssente akulifutinge nti bw'olwala olina baddokita 6 abakwekebejja mutaasa Kafeero oyo mulaba yali afudde ekyamuyamba ne bamuteeka ku nnyonyi bamutwale Nairobi ne singa yagamba mu kasente kange nkolerera baana singa yagenda Katonda akuwa ssente akyusa obulamu bwo omugagga n'akwata tekino ngafu abavuze tukwata okimanyiza embeera naawe nemanya essimu gy'oyina ng'evuze kasita gy'olina omuntu ng'ewuuma erimu manya nti eno waliwo obuzibu waliwo n'ebika ebirala sawa yonna ebaluka so omuloodi Katonda akusitulira obulamu n'akuwa ssente tosobola kuŋŋa nti oli muloodi oli mu sawuna n'abatembeeyi mwe babeera abantu bakuume batya obugagga mukulu Gashumba ekisooka nze mbirivinga okuuma obugagga ekisooka okusevinga ssente naye ate beerawo ng'anaabeerawo ennaku 3 ku nsi ate obeerewo ng'anaawangaala emyaka 10 ekiri e Uganda osanga omutumbu nkolerera bukadde nyina bukakafu ki nti naakaddiwa ekyokubiri ŋŋamba ntya nti naakyakala nga ate ntambulira ku miggo kukyakala oba wakufuwa anti oga nti okolerera bukadde kibanga ekitegeeza nti ojja kweyagala ng'okaddiye no olina kweyagala ng'okyali mwenda si ekisooka weerera abaana mu masomero amalungi bakuze nga balina values kyekisinga obukulu kyakala gendako ku holiday weekube ku perfume ennungi sulako mu ssuuka enjeru ze baalagira kituufu si bino ebisuuka ebyebimuli ebya bbulu ontegera ndowooza ebitalaga bukyafu nosanga omusajja yatula mu bite bino batunda ebwayise emmese mwe zizaalira ssente zaki ontegera ndowooza omuloodi Katonda aba yakuwadde ssente beerawo ng'anaabeerawo emyaka 10 ate obeerewo ng'anaafa enkya kubanga kiri ku rekodi mikwano gyaffe bonna abaleseewo ebizimbe wana abaana babitunze kati menyekera ki obiwulira mu mawulire sijja kwogera mannya ga mikwano gyange abaafa waliwo ereka emoloka 14 nenkulayo ne boonoonya omusumaali gwazo tolina gy'olaba abaana batenda taata butakukozesa ssente abaana b'omusajja omukopi balya ssente ze lwafudde ng'abawendule ate ekyakankulage sayini y'abasajja abakopi abaavu abakopi bambala nnyo essaati ez'ebikuubo ebinene era mwabawala kambabuulire bw'oba odeetinga omusajja nga yambala essaati ez'ebikuubo ebinene watomera obukuubo bulina kubeera butono polo niba nabambala ebiringa zebbula ate bitera nnyo okubeera emikono emimpi manyamanya watomera olwo nolyokulaba obukono nga butini olubuto ne lugejja be abasajja asiibuza omuwala 5,000 10,000 ezo mibi sente meka 12,000 ng'osiibula omwana w'omuntu 10,000 ate nno nensanyuka nnyo olwo muwadde nnyo yeetaddemu meka ng'ajja ate nze mba mmanyi nzimba musiibuza ebiyengere ebyo ala lwaki tobiwafu bagashumba otegeera ndowooza nekidipendinga era gy'omugje waliwo omuvuka eyaŋŋamba mbw asiibuza wala 2,000 ate oyo naye mubi nnyo ow'ebiri oyo ate ye nga ate ebiri mukyoba omukoze noli agenda asanyusa so it's very important that Katonda bw'aba akulinyisiza obulamu olivinga obulamu obwo ontegeera kubanga emmoloka zino ennene waliwo emmoloka erina airbags nga 32 munda nga bwe begudde ku accident ze zikutaasa okitegeera ezo ze ssente kubanga bw'oba olina abasirikale abakuuma lwaki toba nemmoloka nga naye kuuma ontegeera ndowooza Katonda point gyengezako okulaga nti Katonda yakusitula obeereko ebintu byona kiringa nti omugagga yalwadde typhoid kiba kitegeeza anywa buno obutunda bwe batembeya mu kibuga kuba typhoid gyava mwena mumanyi ava mu bubi nze Gashumba kulwala typhoid never kubanza amazzi genywa nywa amazzi gali bottled ate ebika bibiri sijja byogera no bati batusasudde then restaurant yokka mu Uganda gyenywamu ekyokunywa bagita cafe javas na zino hoteli nze sinywamu kyakunywa never era bwe ntuuka nga ennyonta ennuma mu hoteli ngezo wakiri funa ecupa ya soda ate nenfuniyako amazzi gadailutinga kyekyo lwaki ababaka ba paliamenti bano bava mu paliamenti bo baavuwala ate ne basinga ne balina ki buli mubaka atulaga ebanka statement nga tanabafuuka mubaka atulaga ensi ze yatambula nga tanakufuuka ki mubaka egi yava gyadda period ekyanamwe ekimulina okumanya abaka abo tibalina ssente
babasasula miliyoni 3 zonna mu abalonzi ate abalonzi ne muzitwala bubi nnyo abalonzi batwala ssente nze ababaka mbasaasira olumu ssente bazibawo ate ne muzitwala nze mbirivinga nti oba okubeera omubaka wali badde obosukka emyaka 5 nga bakusabe ne banka statement yo ng'olinga nga aze mu lottery okukola kyensuubira ndagayo omubaka yali abadde omubaka n'avaayo n'asigala ng'ali bulungi eyo example era njirina tewali n'omu n'abaali abagaggaza ggwawo kyova olaba Nambooze balemeddewo afiirawo Nambooze ali mu bisanja ebi bina njala mu multiplying miliyoni 3 emyezi 12 times 4 si bwe kiri myaka 2 kati Nambooze n'omujja mu bubaka afa ekinene nnyo awangala myezi 6 afa embeera gye balimu baali bubi nze nyina omuntu gwe ntunuye nenga nno yajja atya ate bw'ajjamu engatto osobola okulabira wano singa gye mubigere temuli njala mu kigere z'abaluma nnyo enjala temuli kantu kyekyo sijja kumwogera mukwano gwange gwomanyi yajjamu ebigere n'entya n'okutya naye nga bw'ayambala essuuti w'amaanyi waliwo omuntu yali anoonya bubaka ewaffe Makindi najja waka najja ne mukwano gwange Alan Kasiri Enganda mu Lyannyama ye mmeeya waawa we Makindi Alan mumanyidde ebbanga ddene mukwano gwange yajja waka n'omuntu omu ng'anoonya bubaka sanga 2 ogw'ekiro ne babaggulirawo najjamu engatto ze ekivundu ekyali mu compound agenda okusibula ng'embwa zaziggyeko zazisudde kasasiro ekivundu zitutte engatto zizirumye lwensudde eri zigenze kwekola mu mulimu anti ekivundu embwa zaalizo kyakulya nambuuza nti buno obulamu nange ndi bubeeramu ontegeera n'obwaffe nze bwendimu yajja awaka nga obulamu bwendimu yali bubeeramu wande kati mubaka kati ogwe balonda abalonzi bebaagala abantu batendinga okulonda abantu ababafaanana kati nze olaba wano nengenda mu kalulu si kyangu okampa era gwe tebakakuwa ekisooka olina olugezigezi oli smart nnyo tujja bamanya tebakakuwa anti era balekeyo kuba sikaagala ompulira ndowooza kuba kyenjagala okukola bo si kye balowooza omukulembeze tokola bintu bisanyusa bantu Sematimba oyo mulaba bamumma nti muyonjo nnyo ontegeera kati twagala bujama ate omujama yasobola okugenda mu wino n'ali akatogo era mu Buganda wano wosanga balonda abaziisi tuziika naye tuwemula naye ontegeera so omubaka oyo omwami n'afuuka omubaka kyemujjukirako yakolanga nnyo ne show ya sports ontegeera ndo kwegala eggwanga lyafa otuse busi bannange kakati waliwo ensonga eyabadde olunaku olwajjo wagenze Mengo okutabagana ne Katikkiro waffe wa Buganda bantu bakisanyukidde baani ne mukwendo we waffe Essingo yatadde obubaka ku mukutu naga nti nno twebaza mukulu Gashumba olw'okutabagana obulungi n'Obwakabaka kijja kwongera okunyweza Obwakabaka n'okugenda mu maaso okutabagana ne Katikkiro Charles Peter Mayiga wekitiibwa so ekintu ekyo wakikoze ng'osinziira ku ki omanye abantu nnaku zino tebagala kwetoowaza abantu tebagala kuddingana n'emikwano kati ekisooka Katikkiro wa Buganda yali mukwano gwange nno yennyini ekyokubiri nze nsibuka Buddu ate naye gyava ekyokusatu nze ndiwe Lubaga omanyi paapa bwa Katonda bwava mu ggulu asookera Roma n'ava e Roma n'ajja Lubaga then agenda e Masaka yonna ewammwe simanyi oba atuukayo ddi simanyi waffe singa atuuka mangu n'okusooka e Masaka bayiraana so twali tumanyiganye ne tufunamu obutakwatagana nampeereza ne muweereza owulira ate n'omulundi gumu ndayira nga ntya Katonda mweweereza gumu gwali gumu naye nga bwandasi gwali gumu kakati bishop wange my favorite bishop amwita Silvers Jomba we Masaka nambuuza Gashumba oliwa nasangibwa ndi kufaamu e Masaka nangamba nkwetaaga nagenda namugamba butusi n'ebifaananyi ebyo ekyabiina nangamba luno olutalo oluliwo mwenna muli bakatoliki ate muli beebuddu yangamba nkusaba ekyo nakyo kikulu bishop teyamboggolirako teyankomandingako actually teyabuuza nakyo kikulu nnyo bishop Silvers Jumba teyabuuza ani mutuufu ani mukyamu ye yansaba busabi
toyongera kigambo kyonna ndayira nga ntya Katonda siddangamu kuteeka Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kamwa kange actually mbadde mu defendinga ne ku zi radios ezimu oliyano mba ndi awo the late Archbishop mukwano gwange Kizito Lwanga nena nkubira essimu abo enkubuli abanene nnyo mu Kereziya nnyo mba ndi awo mukwano gwange Judy Mbabali yali chairman wa Masaka district ye yanoonya ne tufuna ne dina e Masaka nangamba tozaayo sizanga ndayiranga ntya Allah awo naawe nobeera musajja mulungi n'owuliriza gwali gumu naye gwali gumu yali Hiroshima ne Nagasaki gwali gumu saddamu gwali gw'amaanyi kakati tukuze kyekisooka Katikkiro oba omwagala oba tomwagala ye Katikkiro wa Buganda ekyokubiri nkugambye gye tuva Buddu ate ekyenjawulo nze nva Villa Maria civilization gye yatandikira so nali ndi awo let me even break it mukwano gwange Danstan Busuulwa oku BBS yes oyo mukwano gwange nnyo nga gye nkomeza namumanyi akyali ku top radio musanga ku mukolo ogumu muganda yomanyi osobola okubrokinga misinkane Katikkiro nangamba okakasa Gashumba nti yes nangamba tinja mulaba Katikkiro mba ndi awo nangamba nti Katikkiro yagambye kiteeke mu buwandiike nempandiika ebbaluwa bwe mpandiika ebbaluwa nenjiwa omuyambi wange wano n'agitwala Emmengo mba ndi awo enkeera Busuulwa n'akuba essimu nangamba nti Katikkiro yambuza okakasa Gashumba yawandiise ebbaluwa eno nga takikakasa Katikkiro nga takakasa nsobola okuwandiika ebbaluwa namugamba yagiwandiise namugamba kale Katikkiro officially nampandiikira nti akkiriza nsinkane nga 7 that was yesterday nadde menti kugenda Spain noganti koso olusazeemu olugendo lw'obukulu bw'ensonga era bakimanyi Katikkiro yakimanyi n'abayambi be nali njala kukyongerayo ne baŋŋamba Katikkiro alina tight schedule paka February next year bw'oba tomulabye oyinza obutakola kimulaba nenkansolinga nensalawo ŋŋende olugendo lw'e Spain kati nga protocol team ya Katikkiro embuuza najja n'abantu bameka ne bagamba nzize kunyumyamu tuli konsayiringi kati nagenza otuuka Emmengo ng'ekirwali sikimanyi abantu obungi anti bakuwaniriza endiga yali ebuze ezaawuse ekyendiga sindiga mpite empologoma yali ebuze empologoma yali ebuze ekigambo kyendiga ekyo siyagalira ddala kale kita yali ebuze kita oba leopard yali ebuze asitukoza kya mpologoma wa empologoma tuyineemu mu Buganda Ssaabasajja Kabaka kale tugambe engo yali ebuze oba kita ekomyewo kakati nintuukayo ne bannyaniriza twamaze ku reception oba waiting room ya Katikkiro like 3 minutes ne baŋŋamba Katikkiro already okulaba ne tu having a private conversation naye yamaze eddakiika nga 3 twanyumiza bingi I wish someone had recorded that conversation eyo twabadde mu kuseka busesi nga munyumirwa nga tuseka busesi twogera ebitugatta Buganda etugatta okusinga differences zaffe there is a bigger institution called the Kingdom of Buganda there's a country called Uganda so bumulumulu buno butono tebusobola kutwawula ne tunyumya twadde tuli awo muyambi we najja namugamba bwati ekyo nakijjukira we na meeting President Kagame nali ne President Kagame n'ate oli omuyambi we yali mwana mu myaka 28 yayingira mu office nga Mr. President sir time up nangamba Mr. Gashumba I have to go kati bandumide nyiro kugenda President kawala kali katuka linganga 28 years nga kadumira President Kagame kati ne wamayiga nazemo n'enkiraba omuyambi weze namugamba mukama wangu budde bukoze iki bukuweddeko naye nanga munanga abo banfuga kubanga bwatabeera ku budde abalala bangi yes kakati ne tugenda mu main hall eyo twabadde byonna ebyadde mwabikoze eki mwabirabye n'ekikulu nnyo ekirala kyenneewunyiza buli mukwano gwange nkubira simu ayomba buyombi Gashumba otuleka otya biki nze nadde manyi kantu katono kwanza bw'ŋŋamba nkusombera abantu nguleetera Nambooze enamba abantu benalize nabo okitegeera ndowooza so mikwano gyange mwena besaze nabo mutusonyiwe ne tujja kutegeka omulundi omulala ate tugende tukyalire Katikkiro mu ngeri tugenda kuddayo mu bidi tugenda kuddayo ng'abavandimwe tutwale n'oluwalo twebaze
obwakabaka bwa Buganda okostinga bajjajjaffe. Kituufu. Tewali muntu ayagala Banyarwanda nga Baganda. Wera bwe kiri. Tewali famire y'Abaganda etaliimu Munyarwanda. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukulu Juma Waswa yasinga okukimanya ekyo. Bangi. Kubanga. Bangi. Mbulirayo famire wano batali. Tewali. Era okujjako ng'oli akyeganye bweganye. Anti abavandimwe balinganga munnyo. Tewali nva ziriibwa nga tebuliimu. Ate ne family gy'osangamu ebyana ebirungi ebimyufu. Ebyengera bya Allah. Omanya nti nno mulimu omuvandimwe. Actually Sheikh Gugwa twali ku mikolo n'agamba nti omusajja yenna mu Uganda ebintu biri by'olina okukola nga tonnaba kufa. Yes. Ekisooka olina okuvuga ku Mercedes Benz. Ekyokubiri olina okuwasa ku muvandimwe. Ebyo bya Sheikh Gugwa. Ya kyekyo. So to official tujagenda tu visiting Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amina. Kaakati njagala nga tumugenda kumaliriza tumalirize ne ensonga eno eya Twitter ya Nambooze gye bagambye nti nno omubaka wa America mu Uganda yagenze ne yeetonda ate ne wabeerawo ebbaluwa eri official eteekeddwako n'omukono gwa president nti ate oli President Museveni yeetonze. Ekisooka nkwegayiridde kwezi abantu bangi bakulaba. Yes. Weewalenga nnyo okuspreadinga fake news. Ekyo ekibaluwa ekyasiba ekisaturating it's fake. Nti omubaka wa America yeetonze. Tekiriyo emikono gyange egyo nebiri ngitaddewo. Bwe kiba nga kitu it's a fake document. Yes. President Museveni tannaba kwetondera ambassador wa America. Nekye mmanyi President Museveni agenda ku meeting ambassador wa America next week. Bongere ng'abakulu. Bino abikugamba akavuka akabeera mu ssabo kamanya abanonyeeyo akadagala ekiro. Akaweereza eddagala. Kamanya nti oyo kwezi yayingiddewo wano. Waliwo abasisita abazze ekiro. Otegera ndowooza. So kino ekigamba ebbaluwa eri fake. Byonna biri fake okwegamba ebitambula. But what I can conclusively state and tell, President Museveni agenda ku meeting American ambassador next week. Kati kino ekya Nambooze ogamba nti nno ennaku ziyawadde ambassador nga tannaba kwetonda. Tekiriiwo. Jono yabadde anyumya mbunya. Jene olumu abakuba lwali abasaaga busaazi. Abakuba lwali. Alinga mugenzi tamale. Yes, jene olumu abakuba lwali kati abamu ne mubitwala ki seriously. Okitegeera nti okulikolinga ambassador bomugoba State Department. Ministry of Foreign Affairs e Uganda ewandikira State Department eyeri ne bamulikolinga nga waliwo n'ensonga ey'essimba. Yes, teriiwo. So kiri ye protocol bweri gwe tusobola kuwekenga kuno muga nti va wano nejje ne mukaba bakuba lwali mwe n'abakolera amawulire. Era ffe Jeno tulumwagala nnyo kubanga musajja ayogera ensonga gy'ogambira Jeno oyo tumugeraganya ne Jeno Kayindo Tafiire bwe yagamba president nti gwe buli lw'obeera nga president making sure nti nze ndi minister. Yakimugamba? N'agamba tolina lw'olibeera president nga siri minister. Nanti mutuufu kubanga bonna baali mu nsiko. Nze nkigamba nnyo abantu abayinamu. Gwe vuga Lamborghini zo nene banno be wasoma nabo bavuge bulawumu buvitisi. Ne mukwano gwa nzije ku mbaga yo kwezi ng'olina Lamborghini yo. Ne nange ku mwendo gw'ekire enkuba bwetandika okutonya nsimbula akamotoka kange. Nange ngende. Dhani ate okusaba omuntu ampe lift. Ekyo kyannaku. Otegera ndowooza kibi nnyo. So Otafiire bw'agamba nti president as long as you are president nange nyina kubeera minister butuufu. Baakuba bonna emmundu. Alinga ng'agamba nti mwe mutwale ekisambi ky'ente. Ne nange muzikize ntwale omutwe guno. Ngende kubeka abaana balwe kasupu k'ennyama. Bafuna kawuka. Abaana ba Nuupu bano babadde obudde mbulabo okudde. Abaana ba Nuupu bano badde beeyambisa nnyo buli ddakiika. Ne bateeka ku kavidiyo ng'olumba Katikkiro ng'okola kino kibateekawo kiwakoze olunaku. Abaana ba Nuupu balwadde. Emitwe. Balwadde. Ebikola by'abaana ba Nuupu tebikolwa muntu mulamu. Ate kyolina okumanya okunoonyeza kulaga nti kuli bantu 10 b'osanga e Uganda. Bana balwadde. Balwadde emitwe? Yes. Wano tuli wameka we are 6. Kati tubaleko babiri. Kuliko abalwadde kati simanyi oba gwe obaaze oba baleka kumala mu maanyi alabika yono ye mulwadde ono ono musajja wa Nuupu meeya waffe omulamba tayita omuntu agw'eddalu nga meeya oba nga president kyobula mu America babakeberevera after 6 months balabe nti omuntu akulembera mulamu kati n'oyo meeya w'ekawempe Juma Wasu bambi niyinza okuba nga mulwadde. Yes, buli obeera n'abantu 10 bana baba balwadde. Eddalu lino liba mu transit. Waliwo libeera awo nga tilitambula, waliwo bwe lituuka obu ne yeeyambula. Olwo lifuuse kankada. Soka kati abaana ba Nuupu balwadde. Abaana ba Nuupu badde bakosa nnyo obutambi. Yes. Nze nkugambye
twayisinganya ebigambo ebisongovu gwali gumu omulundi ogwo nange nagulaba kati bo bali abaana ba Nuupu nga babutema buli wabeerawo butakwatagana emmengo Gashumba ayogedde kino nga baleeta ebikadde nga baleeta ebikadde so bwekibadde naye kakati nti embase yange n'embase ya Katikkiro yaguddwa official kakati babadde bagamba nti nolina okusosola mbw abasajja ba Nuupu bagobaganya ono musajja wa Nuupu nga mulaba wano mu ofisi kakati ono mumutunuze mu kamera ensi mulabe teekako n'enkuufiira bulungi nnyo ndayira nga ntya Katonda omwami ono yeyeereese naye azze ayambadde yunifoomu ze eza Nuupu mugiraba kala enjeru sole kala emyufu n'akafaananyi ka muganda wange Kyagulanyi ye politics bwensuubira tudisagreeing naye nga bw'oba n'emikolo gyonzijeewo ng'ojja mu ofiisi ne tunyumya we can have a cup of tea yuyu musajja wa Nuupu gwe gusoose omulaba anguddeko buki musajja mulwanyi yakube emundu oyo yajingira kirala otegera ndowooza politics bw'atuuka nti bwe mba siwagira NRM mba sitegeera politics bw'atuuka nti omuntu yenna atawagira Nuupu mutumbaavu mujega simwagala oyo kubanga nze njala nnyo nti Kyagulanyi ne bwaba n'emikolo oba mibi oba mirungi nga nsobola okugendayo nange nga asobola okujja ewange unfortunately abaana ba Nuupu bateekawo embeera ti buli muntu atakkiriziganya nabo tategeera bwe kiri nakino kikulu nnyo mu kalulu akawedde 42% of Ugandans tebalonda okimanyi nga balaba Museveni ne Kyagulanyi si solution kati bwe abaana ba Nuupu bamanyi buli muntu atakkiriziganya ne NRM alina obbawagira tukisazamu mu linnya lya Yesu si bwe kiri nze okuwagira Nuupu nnyo obutwa enfa ate ng'ekyo kinene nnyo sisobola ate ne Museveni tumuwagira yes kati wagira namuwagira nnyo oyo nga yakawamba nnyo Museveni was my darling Museveni was a messiah Museveni yali mubaka Katonda gwe yatusindikira otuno y'eggwanga Museveni is a liar amazima agogera by mistake omusajja oyo yakyogera n'empaka nze emirundi gye yakanimba sigimanyi mulimba yennyini abadde emirimu ne tunaakola ki yaliwo tunaakola ki bagamba Gashumba mumwayita Museveni yawamba Masaka nga ne mu P5 namuleeta ddi foba yatulema mu mujjewo mu mujjewo mbaganye fe yatulema mu mujjewo ate ayongera kunywera Museveni sebu takyambala nangattu kati ayambala sandals engatto tezikyamutuuka no ayina emirembe yewuutira kujike akasera omwaka ogwedde yali ntungamu nga bakuza myaka 5 mu fumbo nga bonna bambadde ebijoowoobwa kati yabadde nakaseke MK agenda tukolera pattern omwaka guggwako ensi erimu edduka abakulembeze bana obudde obwo ababa tebakyalina so Yoweri gobobo owulira nti Yoweri akutamye nnyo nja ku address ye waliwo eri ku Sheraton ya waggulu waliwo eri Entebbe waliwo anyina amakeru akitula n'ekisozi bw'oba owulira nga omunyigidde nnyo gwe genda omukole ki omuggyeko owulire embaga olyoka owulire bwakugaya nga sumbuusa kyekyo mukulu Gashumba obudde bukutte abatugamba tibali muvinga dictator anti obulabe nnyirira mulaba dictator mukube akalulu ebisigadde mubitulekere neŋŋamba omusajja ono President Museveni waliwo ne yaleeta ennyondo n'agamba kota pinu egendamu ekuulibwa nnyondo omuntu afunye mu Museveni nga Kyagulanyi amufunyemu Kyagulanyi obugagga bw'alina n'abazzukulu tebali malawo sente teri muntu afunye mu Museveni nga Nambooze afunye mu Museveni bina n'akamala buli mwaka buli mwezi bakusasula $3 emyezi 12 ezo sente meka emyaka enezo sente meka nze nabeeranga ne Nambooze wali ku Ewalukwago walinga kwa Luwa Park ku Wilson Road Nambooze nga yeebaka mu mitto gya Lukwago gye egy'oku reception Katonda wanga mwasula Nambooze nga azze baleese emisango sebo Nambooze alina n'akabiina katene ne fika lulinga sobola kusaba Nambooze kanamba ne kati nkamusaba abigula wigisi bwati kiki ayambala ne sunglasses ne sneakers akabiina anyenya bwati Nambooze ne mugwako ekiro omukwafagana naye nga sisobola tozisense NRM Museveni Nambooze and group mufukamire every day mwebaza Yoweri Museveni actually the current opposition esabirira status quo esigalenga bweri
oza Kyagulanyi 2026 yatugambye akomawo oza akomawo kujjako Museveni akomawo ku retaining position ya leader of opposition afuna akasente abaana bamwe nga bayola nga basiba omwana akyalo omuntu yekka akyalowooza nti osobola okujjako President Museveni n'akalulu obusiru bwo buyonke kyemuntu banaga nti asobola okukwata ku njuba ekitasoboka kyemuntu banzoga nti asobola okusena amazzi mu Lake Victoria nenga malamu okitegeera tekisoboka 2026 mugende mujjeyo empapula mulonde bakansala mulonde ababaka mulonde bammeeya eri entebe mugiveeko tosobola era gwe oba okyabirowooza bakutwala ebutabika bakebera omutwe ekitegeeza Nambooze mutuufu okulwanira ekifo kye n'okulwanira pulezidenti okubeerako kali kalimu buli mulimu yava wala nga Lord Mayor balemedde kuba Lord Mayor Lord Mayor naye akanga badde atamwagala buli omwanyweze waali kati fe abatalina we tuli awo embuuliza tugoyingewa kati fe tulabiwa naffe tunoonye naffe tukikwatemu tukikwatamu abasajja nga banaatuganya abo bammeeya ng'ekintu bakiremeddeko kati oba Mayor akiremeddeko lwaki Museveni takiremerako anti ne Museveni mutuufu Nambooze akikoze eki akiremeddeko Seggona akigaaniddeko kati nga muga Museveni eyateekawo embeera mumufunidde bino yakiveeko tekisoboka muzeeyi tayinza tasobola ate Museveni mulaba agenda kufa nga alina emyaka nga 14 bawangaala kuba twaliko mu kuziika senga we n'agamba ani oyo simanyi sooka tulekemu tuli mu kulikodinga tumaliriza kakati n'agamba nti tibofiira ati 104 awo oba matidde kati ate naye Kaluma n'akiddamu n'agamba akyaliwo emyaka mirala 23 Museveni 2031 agenda kujjayo empapula anajjayo empapula muzeeyi anaaba akyali mwendasi Museveni bw'aba akyasobola okuyimirira n'okutambula agenda kujjayo empapula ne Nambooze ajja kuzijjayo ne Lukwago ajja kuzijjayo ne Seggona bonna bajja kuzijjayo abaga Museveni agende nabo bakyakikola ki bakyakyagala olaba Kyagulanyi tanatuuza na delegates conference tayinza gituuza yalangiridde dda nzija tannaba kutuusa ki kutuuza delegates conference yalangiridde dda nti akomawo ka demokrasi aliwa taliiwo nale muteri demokrasi ne munuupu tebakola ki bonna buli omwana onja kunyweza kyalina asamira omulokole lokoka aberubaga musabe n'abe Namirembe n'omusiraamu tendereza Allah kyekyo maliriza tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Gashumba mukama akutuweera omukisa katusu